Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mumalindirire. Richard Milhous Nixon ye mukulembeze w'eggwanga eri Amerika akwata ekifo ekya 37 mu bakulembeze 44 abakafuga eggwanga lino. Munna Republican ono ye yaddira JF Kennedy mu bigere era nga mu bakulembeze bonna ab'ebyafaayo mu ggwanga lino ye yekka eyakasooka okulekulira ng'ekisanja kye tekinnaggwako. Yazaalibwa mu January w'omwaka 1913 ng'ennaku z'omwezi 9 eyoba Linda mu kibuga California eky'Amerika. Musajja yali munnamateeka ow'erinnya eyasoma ebitabo n'abibikkula okuva gye bisookera okutuuka gye bikoma era nga yakolako ng'omumyuka wa pulezidenti okumala emyaka 8 nga wabula mu mwaka gwa 1960 yasubwa akalulu bwe yawangulwa JF Kennedy. Richard Nixon yatuula mu ntebe y'obwa pulezidenti mu January w'omwaka 1969 ng'ennaku z'omwezi 2 n'afuga okumala emyaka 5 ng'entebe yagivaamu mu 1974. Okufaananako n'abakulembeze abalala bingi ebyaliwo mu kisanja kya Nixon omuli ebirungi n'ebibi. Ng'akulembera eggwanga lino yalinnya mu kyoto n'agaana Amerika okukuma omuliro mu lutalo lw'e Vietnam bwe baali balwanagana, Amerika mwe yavujjiriranga ebyokulwanyisa n'omudidi gw'ensimbi. Nixon ye yazzaawo enkolagana ya Amerika ne China bwe yakyalira eggwanga lino mu 1972 era ng'amawanga gombiriri gateeka omukono ku ndagaano ey'obutaddamu kukozesa byakulwanyisa nnamuzisa ebya ballistic, ng'endagaano eno yali eyitibwa Anti-Ballistic Missile Treaty ng'era teyakola ku China yokka wabula ne Russia teyasigalira mabega. Engeri gye yakolangamu emirimu gye yakyusa obuyinza okuva mu Washington ne budda masaza ag'enjawulo. Yateekawo enkola ensimbi omukozi owa wansi zaatandikirwako okusasula era yalangirirako okukka kw'ebbeeyi y'ebintu mu kisanja kye eyeekanamanga buli olukya okumala emyezi 3. Yalwanyisa nnyo obusosoze mu masomero agaali mu maserengeta ga Amerika n'okuteekawo amateeka agaakugiranga okwonoona obutonde bw'ensi. Omwaka 1973 gwali mwaka muzibu nnyo mu bukulembeze bwa Nixon anti mwe mwali okuteeka nnatti ku mafuta agaavanga mu mawanga ga Buwalabu. Muno nno era mwe mwali obuvuvuŋŋano obwamanyi bw'ennyongo obwa Watergate scandal omwali okukozesa obubi woofiisi ye mu nsonga ez'enjawulo. Ensonga ze ez'okutyoboola ekifo kye mu woofiisi zaasukkirira olukiiko lw'eggwanga olukulu era ng'ebigambo byayitiŋŋana nti yali waakuggyibwamu obwesige olw'ebyo ebyamusobako. This is Kingdom TV.